ekyamazima oziyangaza abakusi ng'anaakwongera essanyu lye nnina likirako lya mwoti wa Nakatansense kubanga Manjaya alwawo okubanga nze omu kubalondebwa okuba omusaale mu lukiiko luno olutaba ebika ebibiri ate ebigundiivu mu Uganda naddala kuffe abalungamya b'ennono abalungamya ab'olulimi ate era abasomesa ab'olulimi Oluganda. Ekyamazima nga bwe kiri nti oluzingo olusanga mu Kitumba nga lwanyiza ate ng'olulajje lugwana mu kazingo ekyo nange wano wensaanidde okubeera kubanga ekyakategula era nakyo kibeera bwe kibeera. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro konge ya mvule nangabire kuyakimu kiwoowo olubunyogwavu atalina mazzi talya erisaava kubanga tuli mwana ow'abambejja omukenfu mulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasajja waalo aluwoomya okwetooloola Ssengendo na bulamu. Omuvubuka ow'ekirayi agwana mu ddodolima n'olwekyo sijja kufuuka mbula kalungi ng'ebirungo by'ekwennyolezi. Manyi analaba enkuba asooka kulaba bbendano nga lyesooza bwentyo nno ekalembereza terina akagirako ak'ekisuula obutungwe oba ekyantudde buleku ekisuuliddwa amagulu gaakyo ku nkanaga. Ssekikubo ekitwala ente n'omulunda ate awabeera ensumba era n'omulunda. Endaala eyo gyensoose okubakubako wakati mu kuganira okw'ekitalo okufaananako eyalaba ey'amasimbisiiri ng'ekuta ekiwala kati n'alojja nnyo eri ensuso bivudde mu lulimi olwaffe olw'edda olugundiivu olulasangeye era nga nze muwandiisi w'ekitabo kino temulabako ekiyitibwa olulasangeye e Luganda Dictionary. Manyi nti nno mu ngeri gye mbadde nnojjola ebigambo okufaananako omufumbalanga nojjola amaaso ga nabwo oluvunga ali mu lubango mulimu bingi nayo byowulidde ng'ogamba ekino oba kitegeeza ki oba kitegeeza ki ojja kwetaaga ekirabo kino kya mitwalo 10 kiyitibwa olulasangeye nga kitundibwa kirimu matundiro g'ebitabo agasinga obungi mu ggwanga Uganda. Nambye mu Buganda kubanga era kiri mu Buganda naye sigamba nti kyabaganda bokka naye emikwano gya Oluganda abaagaliza Buganda ebirungi basobola okukwata emitwalo 10 kiri mu Anjena bookshop, kiri mu New Styles bookshop. Amaduuka ago gali mu kibuga Kampala wakati kasozi za Kampala awo wekiri mukwanako Event Wanga Street edduuka Egi 89 kumpi ne Park Nkadde Mall awo wekisanga mu Angelina kozi ne mu New Styles kumpi ne Park Nkadde awasimba emmotoka ezidda ku Bentene ekkumbiro lya Park Nkadde oba Road Taxi Park kozi ne Masaka mu Buddu ewa Bokino gyekiri ku Elgin Road oba Elgin Street kulirana Radio Buddu oba ku Muto Complex kulirana Tropical Bank ekirabo ekikya mitwalo 10. Ensonga eno yo nga bwe mbigusizza etegerekese kujjako eyeetaaga okukifunanga eyayiseemu na nsimbi WhatsApp yange agiwandiike eri +27685 +27 kangidemu +27685 Maiza +27685 42 85 43 kangidemu gumu +27685 42 85 43 nesimu yange yo mu ngalo eri 078 emu 599 343 078 emu 599 343. Bannange guno gwa Nanteza ebulamba tegeeza nti omukisa gwo munene tegugeraageranyizika gukirako ogwajjabe okwogerako wakati w'ebika ebibiri ab'Emmamba n'abasambaganyi era omukulu muwonge Mustafa kawonawo mwebazaamu mu ngeri ey'ensuso nategese wano ekitontome mbadde wano nga mpulira byemuteesaako era mbeebaza nnyo kubanga bye bimu ku bumu bwe tunoonya songa obumu mu nsonga za Buganda se masonga 5 obumu mweri kale nno empenda zonna zemutema zitutwala ku nsonga se masonga eya Buganda kale banange mwebale nnyo mwekubireko mu ngalo ab'Emmamba n'ab'Engagi. Njagala okubaza mukulu Lubega Abubakar
omanyi bagamba olubega olulungi lwe lwaddibwako omulangira Kimera. Nkulengedde era ssebo nkukubidde ku ngabo y'abajjajjaffe, weebale kukubiriza bulungi lukiiko ssebo, weebale nebaidala ne Haji lwakuba nti njogedde taliiwo naye nga mbadde nina era obubaka bwe. Kati nina obubaka bwa Mukulu Muwonge obwo nno mmaze kutuuka wano nekennenyanya ensonga nga bwetambula era nembuteekateeka ngeri ya kitontome era nsaba mukiwulirize kyempandiise wano amangu ddala. Ebitonde mu nsi muno njolo ddala mbagamba, naye olwaleero njogedde ku ngabi ensaanudde omanyi be bakatukyaza. Esula mu kikakka ne mu bibira yeekansa n'eryoka erigita nnyo ng'ebyana by'engi. Oyitawo taata? Katuwulire asawula ebibi Mukama. Kale katukiddemu. Ebitonde bingi mu nsi muno njolo ddala mbagamba, naye olwaleero njogedde ku ngabi ensaanudde. Esula mu kikakanya mu bibira yeekansa n'eryoka erigita nnyo ng'ebyana by'engeri. Yeekisiza mu matovu amakakkavu amaguggulivu ne mu binsambwete ejjerengesa lyo ligiwoomera. Amagandaazi bw'ogalaba ogeegendereza, amasakaativu ag'ennumbi namwe zigumbamu. Amasakaativu ag'ennumbi namwe zigumbamu. Engabi nsolongezi y'amaanyi ate efuumuuka, wadde abaziyigga tebazikiza bo banoonya. Abeddira engabi akabbiro jjerengesa bazikulu bansamba mbatumiddemu musinga nga Mulangira Muwonge mu sitaafa kaawonawo ow'e-Buddu, Dr. Bukenya Mansuuli ow'essaza Buddu, Omumbejja Nakayaga Maria Fatuma essaza Mawokota, n'ab'engabi besimenye enjolo nnyo kafukunyanya ab'envumbo. Bwe bubaka obwo era nabwo njagadde okubutuusa ew'omukulu eyanyanjudde oba oliawo teyandibadde ye omukulu Muwonge kaawonawo. Tweyanziza ne tweyanziza olw'okuteekateeka olukiiko luno, ate naffe ne mutulowoozaako mu ngeri ey'enjawulo, kubanga ngeri yanjawulo ddala okutuyita ne tubaawooko mu lukiiko luno, kubanga nze ndi Wandiga, amannya mwagawulidde, nayogedde Gandiga, kangaddemu nze Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro. Erya Munnabusiro lirisinga okumanyika ennyo naye nga eryekiteekendiga Bosa. Nze ni muzzukulu wa Roma era Irandiga. Sijja kwogera luleekereeke omukazi omunafu lwayombera mu nnimiro nti bansalidde ku mpanji yange. Omuddo gwoleka ekagwo nga toguyombera, oba okwogera endibattibiro ng'ey'omuyizi oba muk'omuyizi agamba nti mala okunaaza omusu ojja ongulubute ku bigere nti omusu gwe mba nnaaza gwebaze gwe mba nkulubuuta. Amazima ddala. Kale nno ebigambo nga bwe kiri nti maluma tegaggwa mu kamwa olyeresa wekka n'obisiibula omusana gwasiibula kwoya era n'obivaako ng'ebwa bwe yava ku museko, si bwe kiri naye ng'ekitabo Lasanga ekyo kyekikyo. Nsaba munnyambe mugatte ebibatu byammwe mu mbeera engalo zino za Mukulu Muwonge. Za Mukulu Muwonge mu sitaafa yasazeewo n'agamba nti nga bw'ogenyiwaddeyo ekitabo Lasanga eyo ekopi emitwalo 10 girekeewo ku ofiisi bajja kukigula. Era Mukulu Muwonge okaddiwanga, tugamba nti okaddiwanga mutono tokaddiwa mikono gigaba, kuba emikono Abaganda bakimanyi gyegitoola ne gigaba. Kale nno weebale nnyo weebale ddala ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye ndikumba okulya nempulya omwoyo ndikubira akakajjewa ndikubira entungewa esiribogo bannange muwangale buvule obutwabogo kwolw'embuyaga muli basufu nnyo tweyongere engalo. Obusigaddeyo mubumbe sobole okweyongera okwenjwatwana. Ewaabo ow'ebigere mwami naye Ddiisa amukubira eŋŋombe, ekyamazima akadde ke kabizaala makaayi byazaalira ku nsiko. Kale kambyerese kubanga bwe bakutenda okuzina ag'okwawula tosamba bantu.